oluvannyuma lw'okulemererwa okw'obujulizi obw'amazima olunaku olwegula ku lya Ponto w'ekiseera mu minisitule y'eby'ettaka John Vianney olwaleerazzemu okunyizibwa ku ngeri gye yapontamu ettaka eririko enkambi y'ababundabunda eyakyangawali refugee camp e Hoima n'atuuka n'okutwaliramu ettaka ly'abatuuze ery'oza square miles 24. Have you ever processed a title for any of the departments you have surveyed? My Lord, it would be good ideal to follow through the process, but because the various departments of government interrelate. You went and surveyed the land in Kaweweta. The PPDF, we doubt it has a title. Kati abantu abali ku ttaka lino baafuuka abondabonda mu nsi yabwe batakulaga kugabutikidde ku lw'omukaaga. Obusiisira baatugoba tetwamanya oda yavaawo babiki. Ono yabadde omujulizi asusse olwali lwabula ng'ono alemeddwa okugera amazima ku baani abamutuma okupunta ettaka lino ssaako n'okulaga akakiiko ebiwandiiko ebyalimu olukusa okuddamu okupunta ettaka eryo. After people had been brutally removed, brutally, and you yourself have seen houses without roofs, and there are 5 villages still living in ID camps. Ino kividdeko omulamuzi Catherine Mugemeire okulagira akwatibwa okutuusa lw'anaasalawo okwogera amazima n'okuyambako akakiiko okuzuula ebiwandiiko ebyogera ku ttaka lino. You're going to be escorted by my officers. You get those documents and then you sit down. Tell us who sent you, what they told you to do. Tell us everything that is surrounding this, because Mr. Batonji, you are not doing this government a service. You are doing it a disservice. Ono atwalira abasirikale b'akakiiko entebe ku surveys and mapping gye basuubira okwongera okuzuula ebiwandiiko eby'enjawulo. Ettaka eryogera ku lirina okubeera ku bugazi bwa square miles 5 wabula ngono yalifulumya nga liri ku bugazi bwa square miles 64 nga kyaviirako okusengula abantu abasoba 600,000. Omujulizi owokubiri abadde namukadde emyaka 75 John Munyongo okuva e Hoima alumiriza mulirwanaawe Musoga Robert okuba n'omulamuzi owa kkooti ente e Hoima Saiko Emijofula okumubaka ettaka liriweza yiika 5. Musoga yatwala kujuula kwe Masindi, and Musoga appealed again to Masindi wa Chief Magistrate Court. The Chief Magistrate Court. Kasoma yakulukubi agendaga bityo. Ono alomboza ennaku gyayita mu luvannyuma lw'omulamuzi okulisa omusango ne tanasaba obuyambi. Abaana be nabeera baabo Sons and brothers bakwata ebiso picked up pangas tibankiza kutaabitako. Oluva akakiiko kawadde Musoga Robert omukisa okubuuzaako wabula nga President alemesizza omusango guno okuggwa nga abuzaabuza abalamuzi. But he went ahead and applied through the Chief Magistrate of Masindi, who did not have jurisdictions to handle a land case in Hoima. Well, the reason he gave is that that's where the original suit was filed. But that reason, as far as I'm concerned, my lord, that reason is not satisfactory. Omulamuzi akimutaddeko nti ali mu kakodyo kakulinda mukadde ono afe olwalyoka bba ettaka lye. Nsebuga Isima yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.